abantu yongera obakoowole soko bakoowole nga tunakola birala nze mbayita kujja mbayimbire sibayita kubakolera kintu kyonna mbayita kubayimbira ku Friday ku Serena Hotel teekateeka zigenda mu maaso oba oli kumpi ng'osobola okwakisesinga Serena ngezoga akanzibe ku bibuuzo ogenda olabe Fenoni kyakola olabe ekiriwo olabe Fenoni kyali mukwekola kati olabe oba kisaanye okusubwa omusajja wa ship yeah, very professional Steve Jean, and he's my friend for a long time. Abadde mukwano gwange ategeera bulungi omanyi kirungi mikwano gyo wesanga nimbanga mwejjukiranga omuntu aba alina ka business musobola okwewagira supportinga so I couldn't do this show ngasikoze na Fenoni because ategeera by the way mu studio ye mwenakola oluyimba kuli ka baby mwenakolera ne tukwegomba bangi mu studio ye nga tulina Dr. D Elastic Genius mastering enyimba so he's my good friend for a long time. Okay kakati wempulira oluyimba luno nabangi ndowooza kibalumya omutwe abamakibi yakubira gy'omusipi yalina olugono bane kati mukubi bw'omugendako obubi nandikulagiridde omuntu nga yavaano ng'ebimwa gizimbi bw'omugendako obubi tomalaga muyingira nakimala kati gweomugendako obubi mu ngeri ki tuba tulina akagurupu kaffe ka Gabriel akatandika kakati mikwano gyaffe batulaba tulina ekitone tukiyina kakati tubagiraawo twali tulina nga tugenda kufulumya show yaffe esooka kakati bayitibwa bajje batukozeseeko ku rehearsals batunuulire beetitinga show yaffe balabe nga show etambula buki nga show etambula bulungi sereyo bibali asajja professional teekateeka ebigenda ku stage kubanga ne mukukola interviews era be batuba interviews abantu kakati ajja amakinga omuntu yennyini kuba director mulungi banna by the way abe mukibi director mulungi nnyo webizanyo nabiki kakati atunula andaba nti nsobola alaba potential kati mukunda banga nsobola ate nze Ssemakula ye mukibi kakati yendooza n'amakinga maya bolugabe tulina ekintu ekyo wetwesanga oli oluga nti nze Najjuma you connect immediately kakati ye n'aconnecting nze simanyi nefumulawo nenkola byangamba mbikola nziramu oti mbikola kakati otutututuka tunkwata ffe twamanyira bya night rehearsal era okusula kiro night rehearsal kwapera ndi awo kakati izo otubu tunekwatira ngenda nezinga mu kikateni kya stage nezinga awo nebakaatu tuntwala kakati batukoga nti muddemu kali mugwa kuddamu banoonya abantu tebabakola abamu tebabakola kakati alina okola akasajja takalaba kagamba ate nali identical nyo nga ndikatinibwa nti ndikawanvu mulaga nanoonya akasajja nga takalaba nalinya stage natunatula ensonda kati aba atambula ayita kukateni wakoona bwati awulira ekikaluba ayina okugira bwati ngaawulira mu akakekano nasumulula omusipira yakikola mu bubi yakusinsimula kujja mu kyejo nabikina biki baali bakambwe bayiza abasajja nga muli mu rehearsals omusajja ng'asobola okukasukira engatto era nze ntunulira abaana kati ennaku zino omugambako bugambi n'ava mu kibiina ogenda okola nga ali mu mawulire ku front page naye ffe baatukubanga baatukuba ebyaddala abo bagaayi baatukuba obeera ku stage agakola kino okola ebirala bitaliyo ogenda okuwulira engatto ejja ngina kubbirawo yakusinsimulayo ng'emeko emisipi ate nga mwagala nnyo kuba naye anjagala era official MC wa show bameka meka z'omulabako tatera kubibeeramu naye nga kati ebyange simusaba mulagira watuuka ku level mulagira ye yaŋŋamba nti nsobola singa teyankuba nandika nengenda singa sisuubula ennyanya zange sirye yaŋŋanje mukatale
kati yangamba abeerawo bisobola kakati wendi abeerewo yabisima singa teyaliye singa oli weekolera bibi kale awulidde mpuliriza twongera okukowoola tetujja kukowoola lwakutaano luno then ab'ensi empya nsi empya eyakekutulako y'e Masaka tulina mmwe ku lunaku olw'Essande nga bwe kibadde e Kampala bwe tukireete katono nnyo lusanga ku Serena nga lujjudde bulungi alukuyimbira live ng'omutunuulidde bw'ati oyimuka obiibye bakayita abakazi abaguma luno n'endala nnyingi zonna ogenda kuzisanga ku Serena ogenda kuzisanga ku Maria Flow ate nga nteeketeeke mu ngeri ey'enjawulo ennyo production eno ekoleddwa sandi agadde obeera omukwala bagenda ogisubwa kakati nakano katukakomye wano kikulume okasange ku Serena ya papa emboozi bw'oginyumya tuginyumya wetugenda mu breaks wetukomawo naye eraga ebaddemu obuwonvu ebiwonvu n'ebikko ebaddemu enkokola ebaddemu okulwana kungi nnyo banno bano b'okoze nabo ebbanga lyonna bo musisinkana mwaka kyokutandika tukwatagane tukole ffenna kuva gye mwava Gibros paka ate okutuuka okukola Eagles paka wano wetuli abasinga ennaku zemmaze n'essaawa zemmaze mu ndongo honorable Geoffrey Mutaneza amaze olunaku lwe mwenna mwayingira ku lunaku lwe ssaawa n'emyaka n'obudde byemmaze mu ndongo honorable Mutaneza amaze Grace Sekamateka amaze mbuziza kuba banno bonna b'otandika nabo olugendo kyenkana ne mwami Mayinja byamaze lwakwali mwami Mayinja ate teyayingire bwe twayingirira ye yali mu Univox Mirrors ate twayingira mu Hemitos Band nayingira gundi yemu Univox Mirrors eyo yali ng'ekulibwa omwami Bernard Munyigwa kamera mutima yali mukama wa Ronald Mayinja tujja tusinkana tutya mwami Mutankunde twasinkana mu interviews ku Pride Theatre mu 93 twasinkana ne Mukomitanda Mukomitanda nga zekola Mukomitanda oyo azanya drum oyo badde mmanyi yakubako kulaga Mukomitanda azanya nnyo drama kati bwe yamala n'afuuka technician embulamu bwa bulijjero omulaba nga is a very funny man era mu bantu bemmanyi benkakasa nga atudde ku mixer nti ngenda kufuna sound ennungi Mitanda kwali Mitanda yagira n'afuuka technician kati ne wabaawo mikwano gyaffe abalala waliwo mwanyinaze Virigo gwenyimba mu Bwagamba oyo kati ali mu bya tourism ebyo byalimu abeera nnyo Denmark eyo era n'abeerawo wano era bambi aguze tiketi era buli amanyi Virigo munambire nti neyanziza this time yawagira this time era awagidde Basemaganda mwe bali bangi Jackson Semja Rebecca Namakula yennyini mwanyinaze Mukamitanda abo bonna twasimbula olunaku Derek Nsumba abamu kati bali mu mirimu mirala naye nga olugendo lwatandika kati omugenzi Maiso yajjira wa mu kifaananyi omugenzi Maiso tukwatagana naye nga tutandika Diamonds Production kubanga ye ate ffe wetwatoberanga ebyo yali mukulu okutusinga era nga yaludde kuba mwami Maiso yaliko mu Starlight Band yayimanywamu walume olwo lwenyini lwange lwafuluma 92 kati bwe baali ng'ebeera ku California awo waliwo bayita California awo ng'ewamugalwa osaidi awo nga waliwo Starlight Band waliwo Central Volcano ebyo temuwulirangako byenjogera togolaba nkutunuulidde nga waliwo banda bayita Central Volcano waliwo omukyali yayimbanga oluyimba olwanyumiranga yenasanga nakusaba dda foto yo kinyambe pressure ya love erinyenyo walulira ko lindo olumigaya uwulirako pressure ya love erinyenyo kati awo yali team Maiso gye yasooka okubamu nate kati yavayo najja mu Pride Band nabeera mu Pride Band yo yakoleranga nga ffe tuli muli eri side nayali okwatagana mukwatagana wano mu Diamond naye yasumbuwa nnyo bwe twali tugenda mu Diamond Tugenda mu Diamond twanoonya abantu bangi be twaconsultinga nga twagala tukole nabo twogedde ne mwami Katolo Bwama alina ebyuma ffe tulina okuyimba
kati ngate yalina ebyuma yali yabikozesaako live show naye n'assa mu nnyumba kati being nti nalina connection naye nga mukwano gwaffe tugala lwaki tetugira nakkiriza kati tugira awo nga tulina okwekuŋŋaanya tuwere bandi ewere twayogerako ne mugenzi Prince Juko yayimba ebyenseno mpewo oludde okuli oluyimba olunoonya tululaba buli omu Prince Juko wandibadde olunoonya Prince Juko ebyenseno mpewo tetulivamunedda kati weweru byolaayamererwe kuba enkyawo givaamu yali muyimbi mulungi nnyo Prince Juko era yakubako oluyimba olwahitinga nnyo kati ne mwami Kabuye Semboga ne mwami Maiso kakati mwami Prince Juko twali bato nga bo bantu bakulu kuffe kati nga wala obuvubuka ondooza bw'olugezigezi uli awo buleeta olugezigezi amatanta kati Juko oyo netulwa naye mu meeting kati nga ngali of ambitious ebintu bye tulina bye tuteesa twagala kutandika tulowooza ku bantu baffe 5 10 atugamba kukola bisaawe by'e Nairobi tugende Nairobi ne tubalena ne tuzijjuza mutandika okutenga kiki kye tuyingiridde ebiroto bye nga binene nga ne bitulemerera kati mwami Kabuye yali yakadda mu system kuba yali yabeera dda mu bya group C ndowooza nga byamutama teyatunyooma teyatuuma teyakola ki wabula nga bwobeera nga ekintu nga bonsanga kati ku ssaawa eno nga nti papa ndi mukola bandi jangu era nkugamba maakandika okitegedde so kati bwana Maiso oyo okumufuna yali tafunika ogambye wali nti yasumbwako yakola emirimu kuba Lutaaya yamulumbanga ekatwawo yatulanga ng'omusajja bojja ekirutabaamu bw'omukeera ejja okumakya bagamba wuyo yakagenda wuyo yakagenda yafula lunanga naye musajja natafunika ng'olwo yakuba ekimuli kya looza kyali lw'amaanyi kati bwe yagira olumu n'amukwasa ne tumufuna nakkiriza netutandika Diamonds production yawo ku Bati Valley Theatre awo mutandika ekyammwe mugamba nti kati tusimbudde kati olwo Diamonds production olwo tuva mu mine omanyi wali emabega mu Gibros twalinga tumayiminga kati ate jjukira abamu nga tetulina nyimba recording kati nga tukola show ya nyimba nga 2 naye nga tulinamu ezaffe 4 oba 5 Lucky Dube, Michael Jackson ati gwe ng'osinga kusabulaani omugenzi Fire Lutaaya papa tudduse tutambula tuvuga tuvaayo eyo the formation of Eagles production how was the brain behind this the formation of Eagles production and lwaki atutuuka ebbanga netugamba nti kati Diamond production ewanywe waawo sigesera kwengera kukiteekako twali ffenna era idea yali ya ffenna netuganda alo tutambule tukole ki tubeeko kye tutandika tulina entegeraganyemu ne mukama waffe omulongo Kato Gwama kalinga ka short contract katonotono mu Diamond kakati ate being nti no abaana abato bana ambitions nyingi nga twagala kulumba ate nga waliwo olumu byoba tosobola kukola ng'oli under someone nga byoba tosobola kukola ng'oli under someone so sijja kisiba ku muntu yenna twali wamu ffenna era twagitandikira lya Ntonde group yatandikira lya Ntonde mwali twali mu meeting erinnya abanya legajja mayinja era yaleeta ekigambo Eagles mwansooka kufuna idea kyendala awo simanyi biki sikira bulungi oli yaleeta amanjanja kintu bandi nakyo kisusse bwe twatandikira nga waliwo Eagles band Emirates band ani band netugamba kakati akumanya gonna agajja netutunuulira ekinyonyi Eagle nga kirina focus kibeera waggulu eyo nekitangaza ate kisibwa okumisinga target kigira ku speed nekifuna target yakyo kati netugamba kati Feba Eagles muwedde olwo mutandikira lya Ntonde mukomawo naye nkiwa temwalina yadde kasaawundi yadde akananga yadde ki nga muve wa mukama wamu ekituufu tetwalina kubeera byali bibi kati olwo tukoze awo kitwali tuguze yali baasi
twali tuguzi nga tusonzeeyo awo baasi yali etutambuza naye era kati bwobanga ng'onoba mumaka ge bakuwasaamu ate bwotwala ebintu by'abandi kibi muntu kati mwa sente muzijjayo kwanza sente zate zinnawera ebiseera ebyo twasondanga nga tukola show netutemusola show nemuga tukolerera kino era nga bwemukola show nga muzitereka bwekityo so kati we twatandika awo tuddanga ebyuma tetubirina kituufu twakolayo album awo album eriko ennyimba Ritaguma album eyo yayitibwa Nsaasira okusobola kubanga ndi muntu Sekamati naye yayimbako oluyimba Farida Mwai Maiso yayimbako bakulimbalimba ndyekadyeka nyabo mwami Mutaya nateekako oluyimba mukwano gwewala gumenya nnyo mukwano gwewala gumenya nnyo bannange awo nze nenyimbako Ritaguma album gye twatandikirako okugula ebyuma era twagikola kusobola kugula byuma mwagitunza publisher ebiseera ebyo ani agula Dynamic yagula zalinga mmeka 2 milioni 2.5 naye nga nyingi ebiseera ebyo zaali mbi ani yakwatanga sente okuzirwa kwolwo nga tugeze Dynamic aguze entole yagikwasanga gowagulimu wanali muguzizaako ku albamu yange yawampangula katujje njagala nga sinagenda wala nnyo okwebaza waliwo gye bayita Misat at 46 strategic team bali awo ku Serena abatetenkanya abapambanya balabe nga buli kimu kisobola okulaba ng'ekintu kino kitambula nga bali awo omwami Isa Musoke omukyala Shami Kanyike Sophie Gombya Rebecca Jingo Biggie Events mwanyinaze wakabi kale mwanyinaze sijja kyogera n'abatanzi Diana kwagalamu motoka Walogati tagala buno bukanzu basajja bazunga nabo omutwalo osimayo omutwalo otwala wani oyo mwagalamu motoka Julie omukulu Yasini webali kutuyambaka webalire ddala nina Nyombi omukulu Nyombi nawe webale abokupa sport yawo nga bakulemberwamu mukyala Misaki mwebale byonna byemukoze na buli omu alina kyakoze kuba bangi balina kye bakoze kusheno wandika nosooka otulika amaziga n'okaaba n'ogasiimuula noddamu ne weebuulira n'ogakati kampandika akayimba kano kangako wandika ng'olina ebikuliko bingi nnyo mami enzize nalina ensonga zange nyingi ezandibisa oluyimba olwo naye olwankaabya lwali lunemera okunema baluyita tulaba bingi tulaba bingi mu bulamu zenabyo ebintu lwali lutuufu nalina challenges nyingi nga bwetukisanga ogenda kwabika naye ng'onoonya gw'okigamba tomulaba nga olumwa onogamba buliawo tajja kiwulira tajja kutegeera kati nga obeerawo n'ogala naye engoze ntya oluyimba olwo naluwandiikira na Kiwaatule eyo Kiwaatule recreation wamuzeyi nagenda nentuula eyo olunaku lulamba empandika oluyimba olwo tulaba bingi kyali ki bizibu kyali kikutabudde oluyimba lwogera benyini ebyali bikutabudde challenges ng'omuntu. This is the song, ladies and gentlemen. byali bingi nnyo naye ng'ate ababikutuusaako bantu bo ekyasinga okunnuma 26 awo nalwala amagulu katono ganzite aba bakola statement neerwaza nakati omutuulako otya neweerwaza n'ozimbya okugulu nekuzimba nzijjukira ebiseera magulu wegazi ayagala sympathy yeerwaza ayagala bantu bamwagale ng'ate akuli kumpi
n'owuliranga bikuyimba kasala bijjuka bikuwa ebintu ebimu bobiyitamu so kwekadde we nayimbira oluyimbo nayinamu ku nnaku kuba wenalwala nalowooza ngenda kufa kakati wakati mukulowooza nti ogenda kufa omukulwani busuubidde okukamfatinga ate nga ye n'abalaata bubala sino so kati byebyo twebaza Katonda nti engabo enzira bagirabira ku biwundu tosobola kugamba nti nagenda tabaalako engabo yo nnyonjo teriiko yadde effumu lyafumise weewaana gwe ne weewaana so engabo enzira bagirabira ku biwundu those are the challenges ezisangibwa nga olwanirira okuvaayo wakati mwolwo olugendo wakati mu kukikola n'okukibeera kozi wakikolerera osobole okukibeera Mukama Katonda n'asaasira n'okibeera waliwo olunaku olwakya lumu n'ogamba oba nasalawo obubi okuyingira omulimu omukyamu sejjusangako kuyimba sejjusangako kuyimba nakati sejjusangako kuyimba tekiriyo jasi ekintu kimu kinejjusaako nakikunyumizaako waliwo natuukako nga nina eddaala kwengenda okulinnya nga ddene nga liri international era bamaze okulondebwa kuwedde ne bambuuza empapula mbalabe nti oba ninayo degree nga siyirina kati ekyo kyokka kyenatuuka ninga singa nasoma kati ekyo nakivaayo kinateeka mu mutima gwange sirikkiriza muntu aninaanye banga nina ssente nnaka abaana bange they have to go to school kuba gwe olabye kyekitegeeza era nze bonna era bonna abaninaanye abafamily kibiki I try my level best okulaba nga at least mpulira nina ebbanja njala abantu nga 50 nga degrees 50 from me at least ndiwulira nga ndi mumativu nina kyenkoze era ne bwe babaana bange nze ngamba nti omwana wange bwaweza emyaka 2 oba bwaweza emyaka 2 obuvunaanyizibwa bw'amaka ge bubwe obuvunaanyizibwa bw'abaana be bubwe obuvunaanyizibwa bwa kibi naye ne bw'aba alina emyaka 6 ng'ayagala kuddayo okusoma nga oli okwotakola obwange ojja musomesa obwange singa tewayimba wandikoze nali njala nnyo okubalooya singa kati okulunga lugezigezi ayina alibadde muyitire Silver Kyagula singa oli mbuga lubi ng'okulunga lugezigezi wali owegomba wandibadde nayagala nnyo okubalooya olinayo omwana akirwanirira ekyo aba okirabamu mwami Katenda byagala kubanga ali ku immigration law ninayo ne chief justice saabalamuzi naye saabalamuzi wa myaka 11 ayagala okutulamula so nebaza Mukama Katonda nti abaana bange baagala okusoma ate bagezi katusabe era nsaba nkwatiriko mbeerewo mbaweere kale tukyalina papa